Mukwano gwange nkwanirizaako nnyo gwe 10 ku Yugi Updates TV nkutegeeza okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Baganda bange abali e Bulaaya mbategeeza nti mukola kyamaanyi nnyo, abali South Africa, Qatar, Oman, Dubai, Canada, USA, UK, Saudi Arabia, mwena abali eyo abeekumira ku mayengo ga Yugi Updates TV mbategeeza nti mukola ddala kyamaanyi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Baganda bange kyengezaako bategeeza nti nno tuli ku lugendo twolekera Ishaka. Jjukira nabagambye twasuze wano Mbalala, twasuze Mbalala era we tukedde nga tusimbula ne twolekera ku lugendo lwaffe olugenda Ishaka gye tugenda osooka okutuula. Sooke tubabuulire ekigambo ky'enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyo. Pulezidenti w'abantu, Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu naye tuli naye tannabako kubeera kuwadde kazibu konna, embeera ekyali nteekoteeko newankubadde waliwo akatawuni akamu ketuyiseemu poliisi ng'egezaako okwagala otubulookinga ng'eyagala okuddamu ebyeggulo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, naye tumaze ne tugisimatuka gwe mukwano gwange embeera bwetyo weeri. Tukyeyongerayo mu lugendo, tunaatera okusemberera okutuuka gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Abantu b'Ishaka beeteefuteefu era balina essanyu lya nsusso, beeteefuteefu okusinkana n'okwaniriza omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku ssanyu lye tuyita ku makubo lye tusala ku kkubo okwaniriza abantu engeri gye batwanirizamu muganda wange. Eno embeera yabadde okubanga esedde okusangika ewalala wonna, abantu balaga essanyu, abantu balaga okwagala gwe mukwano gwange gwe ampuliriza, abantu balaga pulezidenti waabwe, abantu balaga nti balina okuyaayaanira eri pulezidenti waabwe kubanga kati yekka gwe balabanga omunonozi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Naye nga tukyagenda mu maaso, tukyagenda mu lugendo, tukyali mu lugendo lwa ttuwa yaffe gwe mukwano gwange ampuliriza. Bwe tuva Ishaka tugenda Bushenyi gye twolekera gwe mukwano gwange nakutegeezeza dda. Katusabe Mukama Katonda obudde butuganye, obudde busobole okuba nga butuganya, tusobole okuba nga tutalagga ebitundu ng'enteekateeka weeri, ng'enteekateeka we yabadde, tusobole okuba nga tumobilizinga nga exercise yaffe eno tugikalinga bulungi nnyo gwe muganda wange ali yampuliriza nga tewali kiremesa yenayina, nga tewali kiremya yenayina. Tusabe tugireme kutambulanga eggula abasajja baatulemesezza eri ebundi bujja okuba nga twadressinga ensonga eyabadde tututteyo, okuba nga tebatukkiriza ku adressinga mu kifo kyebadde tutegese wali eni mu Bbooma stadium ne batukasuka eyo mu kyalo. Kansuubire nti nno ne bano tunaba tetunaba kutuuka nga tunaatera okutuuka mu kibuga tebaatusindiikirize, amakubo tunaasanga si mazibe, tebaatusindiikirize kuyita eri mu byalo eyo munda gwe mukwano gwange nga bagezaako okukeereyesa naye ne banaakola batya ne keetonye kegwake. Abantu tulina okwogera nabo, abantu tujja bamanyisa ekigambo eno countrywide tour erina okuba nga egenda mu maaso. Jjukira nti no y'engeri yokka abantu gye basobola okutegeramu engeri gye bayinza okukwasaganyamu ensonga z'enkyukakyuka mu ggwanga. Omuganda wange ali eyo ampuliriza. Jjukira we yasuze yakedde ku NTV live ku ssaawa 2 n'abaako ebigambo bye yagambye abannaggwanga nga tannaba kusimbula, n'abagamba nti nno okugamba abantu okwekalakaasa, otandika okwekalakaasiza ensonga zaabwe ezibaluma, baba tebeekalakaasiza nze Robert Kyagulanyi Ssentamu, ate era baba tebeekalakaasiza kibiina kya National Unity Platform, nedda babeera beekalakaasa ku lwabwe. N'abagamba jjukira nze ndi mukulu okusinga abavubuka abo, bavubuka emyaka gyammwe mulina kimanya nti no mito okusinga ku gyange Robert Kyagulanyi Ssentamu, so emuleka ekintu kyonna kyonna ogenda obukyamu. Njukira nti nno n'abagamba nti emyaka egyange gikuze, naye mmwe bwe munaaba nga temuvuddeyo ne mwogeza ddoboozi limu, ensi yammwe egenda kuba nga etabanguka, egenda kuseerera eggwe, egenda kusinkinga nga temukyasobola gibbulula gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. N'abagamba nno ke kaseera okukwatira wamu musobole okuyimusa eddoboozi lyammwe, musobole okwekalakaasa in a peaceful way mu ngeri ey'eddembe nga temulina n'omu gwe mulumizza, temulina n'omu gwe mukozizzeeko bulabe gwe mukwano gwange aliyo. N'abagamba nti nno naye era temutya kubanga ensi nze ndaba, ensi kyolina okumanya eggwanga lyonna litunuulidde Robert Kyagulanyi Ssentamu, ensi yonna emulaba, so totya ng'ovuddeyo okuprotestinga, okubanga odimandinga rights okubanga kirina mu ssemateeka, okubanga weekalakaasa mu ebyo ebiba bikuluma, ate eddembe lyaffe okubanga tukola peaceful demonstrations
vibrations okulaba nga tubuulira ekigambo ky'enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Naye nga nze bwe njogerera tuli mu kkubo tukyali mu lugendo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza gwe yeekumira ku Yugi Updates TV. Mutegeeza nga nange towerabira ku subscribinga, genda maaso n'okuba nga osubscribinga, genda maaso n'okuba nga osharinga, commentinga, tusobole okuba nga abantu b'Ishaka bamanya ki ekigenda mu maaso, abantu b'e Bushenyi basobole okumanya ekigenda mu maaso. Basobola kimanya batya? Ng'osubscribinze muganda wange n'osharinga, ate nagambye omala osubscribinga towerabirako na mukade akadde ako kaleeta notification message n'ekuyambako okuba nga ekutegeeza nti nno waliwo information ejje n'obeera updated n'oteekuumira nnyo mabega. Nabagambye ensi bw'eri yakyuka, abantu tebakyasoma mawulire. Omuntu abeera n'akasimu ke ka smartphone nga subscribinga ku mukutu akateekako obuteeso omukutu ne gumuyiirako kyonna kyagala omumanya n'agamba ebyo weebityo weebiri. Kale muganda wange ensonga y'okusubscribinga y'amaanyi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates TV. Tubaagala nnyo, temuva ku Yugi Updates TV.